Katonda yabaddemu n'ensonga. Katonda yabaddemu n'ensonga. Imba nange. Sylvia Nabagala, you're welcome, my daughter. You're number 1. Brenda number 2. Amanda number 3. Agnes number 4. Dennis number 5. Peron number 6. People are welcome. Tintin number 7. Bamikwano nsanyusa okubalaba, mwebale nnyo okujja. Mary number 8. Awori. Bamikwano mwebale kujja, nsanyusa okubalaba. Wahab, I salute mukwano. Bamikwano mwena nsanyusa okubalaba. Muwanguzi Paul Andrew, Pastor nsanyusa okulaba mukwano. Pastor Muwanguzi nsanyusa okulaba mukwano. Webale kujja. Jamie, you're welcome. Matovu nsanyusa okubalaba mwena ab'emikwano. Njagala okubaaniriza mu kifo kino. Mwebale kujja, mwebale kubeerangawo bulijjo, buli lwenzija ne mbasangawo. Ekyo kizzaamu amaanyi. Kibi nnyo okujja ne weemagaza nga tolina gw'olabawo. Naye mwebale okubeerangawo buli lwe tujja, ate nga siri omu. Naye musobola okujja ne mundaba, ne mulaba Pastor Muwanguzi, ne mulaba Kojja Omugezi, ne mulaba naddala abantu ab'ensonga. Anti olumu mugenda ne mutayagala kutuukako mu bizibu. Temwagala Katonda, temwagala tutuukeko ku bizibu. Ate nga mu bizibu mwe tutegeerera abantu abaffe. Mu bizibu mwe tutegeerera ani asobola okukwata ekitala n'asalako omusajja okutu. Yesu ataase mutaase naye nga Peetero amusazeeko okutu. Awo tutegeera ani yalya. Yuda awo we twamutegeera nti Yuda yalya, Peetero ayimiriddewo okulwana. Omanyi ebizibu olumu ebizibu bituukanga ne bibeerawo. Era togamba ng'ekizibu nga kikutuuseeko n'ogamba nze Mukama kiki kino. Gwe tunuulira mu kizibu ekyo ojja kujjamu ekirungi. Waliwo omusajja gwe tubadde tukkiriza ne pulogulaamu ye eyitibwa bweti, gano mazima. Kakati obwo bulimba. Tugamba mwe n'omuwakana nze mbaddewo bakutudde eddiiro. Era NUP mubadde mwewanyisa lumbuye ze ya going to create Zanaaza Mirundi. Zanaaza Mirundi now, the boy is coming back again to fire NUP. Eggulu wali. Mute mukimanyi amazima. Ennyonyi bwe yatuuka e Rwanda ne bamugirako mu mugugu, ne bamurampinga ne soloteepu, ne bamubikkako esseffuliya, ne bamuyingiza mu kimotoka, n'ayita ku ttaka, ne bamutwala eggulu. Gano mazima. Ticha lumbuye wootobadde taata. Taata wootobadde taata. Kankubuulire nze taata. Munange wootobadde taata. Ticha lumbuye kibadde wootobadde. Nze ngenda kikubuulira. Nkyakulese sinnakukubira ku ssimu. Sooka owummule. Nakulabye oyina ekirevu osooka okisale. Bulungi ngenda kujja nkubuulire wootobadde bambi. Era ye nakukulisizaayo eggulo Ticha lumbuye. Ate eggulo nabadde neebaza bano abasinga abaakola. Omanyi buli omu yakola. Naye Ticha lumbuye wamma kulikayo nnyo mukwano, kulikirayo ddala. Ate weebale kugenda ng'ompadde layisinsi. Waliwo omu yatugamba bamufumise ebiti. Era bamuggyeemu enjala. Ne bamutta ne bamuziika mu musenyu. Musooke munkubire, munneetondere. Aŋŋamba atya, ampita atya ddiikuula. Ekyokumpita ddiikuula kye kimuttisizza. Musooke munneetondere, mubalage waali. Ne ŋŋamba ate gwe basse, ate omutulage waali. Eyo n'envaayo. Wano waliwo abamu ku bo nga lumbuye owaabwe bamuziika. Saagala kulaba muntu akwata ku lumbuye wange. Abamu owamu ali ggulu, omulala baamutta, omulala simanyi bamusalako omutwe, abalala simanyi ali luddawa, abalala lumbuye owammwe wa NRM, Zanaaza Mirundi. Ticha wootobadde bambi. Nze ngenda okunyumiza ebyaliwo. Era njagala nnyo okukulisa. Njagala nnyo okwebaza mwenna abaamubika. Recordings weeziri ate temubijjaayo kubanga tubiina mu gundi tusalaasala buno obutambi tubulina. Njagala okwebaza mwenna abaamubika
abamwogerera amafuukule ne mutuwa passport 3 tezifaanagana. Byonna bye mwayogera tubimanyi. Ticha wotobadde bambi abasajja baatuzoganya. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 20 omwezi ogw'Ekkumi omwaka gwa 2021. Kwata w'owandiika owandiika ekitabo ky'okubala Numbers essuula ya 35 okuva ku lunyiriri olwa 33 n'olwa 34 z'ennyiriri ezisembayo ku ssuula eyo. Yes, omanye enjiri esinga yonna mwagiwulira. Kati mu Bayibuli twajja kusomamu enjiri etatera kuwulirwawulirwa. Abasumba baffe gye batabuulira, mu makanisa gye batabuulirayo, ffe wano gye twajja okuyiga. Nze nkyali ku bannabyabufuzi kuba awo Katonda nze we yantuma. Omusaayi oguyika e Uganda teyinza kubeera solution y'okununula eggwanga. Omusaayi tegununulayo. Omusaayi ogwanunula gwali gumu gwa Yesu. Omusaayi gwonna gwe muyiwa gutta eggwanga. Wandiika Numbers okubala kasitova ku lubereberye nova ku Exodus awo ogenda sanga bali awo gwe kasitotuka mu bitundu bya Leviticus kubala awo genda ng'ozungira awo mpolampola bwoti Numbers ogenda mulaba. Togenda n'omunoonyeza eri mu Isaaya simanyi mu kubikkulirwa ali ene wasooka. Kakati omusaayi oguyiika gwonoona ggwanga wabula tegusobola kutereeza ggwanga. Museveni gwe ŋŋamba bye walabye vidiyo zange n'ebyabaddewo mbimanyi ngenda bibaleetera. Ekyo mumaze kiwandiika. Maureen Skin Care nga bulijjo temumwerabira bw'oba olina ekizibu ky'olususu. Maureen Skin Care ky'ekyokuddamu. Share the video obeereko omuntu gw'oyita tutandike ng'obudde bukyali. Maureen Skin Care ku kizibu ekikwatagana ku lususu lwonna kyonna mu contacting ajja kubanga ekyakikumalira. Omwana waffe nabadde mbagamba tubadde tulinda gundi yonna nga bwe baamukebera omubiri gwonna, gundi zaabadde engeri gye yatandika waatuuse waali biki byonna. Bino bye bimu ku byo ebyavudde mu test. Ebintu ebimu ayinza okuba nga badde agenda improvinga nga bwe nabagamba, yali alina pampa n'azivaako n'akola atya. Naye yali yafuna damage ku kibumba. Ebimu ku bintu ebyali byayonooneka internal organs ze kwaliko ekibumba nga bwe mujjukira treatment zaabaddeko. Kakati ne bamuwa eddagala nga lingi kubanga badde alina ery'omutwe, alina simanyi antibiotics okutereeza olubuto biki kidneys biki, eddagala badde alina lingi. Kati ekibumba ne kiwongera ate kyo ne kibeera affected olw'eddagala eringi. Kati eddagala erimu balimugizeeko ne balimutoolako sikaani eno yalaze nti ekibumba ate kiri affected olw'eddagala naddala ery'omutwe eryaki kati agenze ebimu bimuvaako naye kati ekibumba za problem. Kati bamuwadde eddagala ly'ekibumba balabe nga kitereera, wabula dokita yatukakasiza nti kijja kutereera, kijja kuwona. Naye kati kaba kigire nnyo ebintu ebirala bya lusawo nnyo, saagala bigenamu kubanga babinnyonnyolera mu taamuzi za lusawo nembitegeerera awo naye nga sisobola bikunnyonnyola kuba mu Bayibuli tebiriimu. Nze nsobola kukunnyonnyola bya Bayibuli. So ekibumba kyekizibu kuba kibadde kimuleetera n'okuba nga azimba olubuto. Yes, naye dokita atugambye embeera ejja kudda mu nteeko anytime. Then omutwe kiri ekyeddagala kivuddewo kyaki ne bamuzza ku counseling ekikulaga improvement. Kati avudde ku psychiatrist oli kati ali ne kansala ku asana just counseling alyoke atereere. Ekyesoogedde bulungi toseka owulidde. Byebyo mu bufunze byebyo Mukama bawo omukisa. Now njagala okutumira mwenna abatuvuga supiidi
ku nsonga za teacher mbatumidde mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala okwebaza mwenna abaasonda essente batugamba nga mwenno mudde mu kusonda. Oli ali eggulu nga mwe mumusondera mbunna ali gundi taki. Museveni ayinza okuleka ettaki nga Museveni akunoonya. Museveni akwagala ng'ogira. Wamma mwenna abaasonda mwebale nnyo mwebale ddala baatuvuma alaba ebisirusiru mbunno omusonda emitwalo $1 tewalidde wasuze enjala. Mbunno osondera oli gwe baasazeeko omutwe era mugaggawaza bano ab'NUP balye. Bw'obanga olina ekintu ky'okkiririzaamu kikkiririzeemu wamma mwebale nnyo mwebalire ddala. Kati we are a national unity platform. No, oba kati ate NRM yabuliddewa. Wootobadde taata baatuzoganya taata. Naye wootobadde taata omwana omu yagamba lumbu ye lwanadda. Bw'obanga wali osheyalinzeeko akantu ku sheyaliiti ojjayo eri app gundi ng'obadde ogisheyalinga ku sheyaliiti neebuukayo bwetyo negwa wansi bweti then n'ogisheyalingira omuntu. Mbuno app ya Facebook egenda kuwamatukamu mu ssimu egwebule oba zigenda kubeera kemmeka nange nduuzo zijja kuba M 4M CK M mugenda zirabako mbabuulidde nabagamba ajja kwabya ebisenge ne muwakana. Now njagala okusooka ne security alert gye nabawadde eggulo eya baasi eyo nayo yakoledde ddala ng'eri ey'okuba embase ya Turkey. Museveni yagudde eddalu. Museveni yagudde eddalu. Waliwo ebintu tikyalumbuye byeyogeranga netuwakana bannange ebintu bituufu. Wulira Museveni yagenza okunoonya expert mu IT yaleese Frank Gashumba namukwasa ekya video zange kati ne Gashumba kwali Gashumba mbunno Gashumba nkwasaganye Gashumba bwemba ndi mu association yo y'abavandimwe esimu yange giteera olebe Gashumba bwemba ndi muvandimwe kuba esimu yange bamuwadde ogw'okuhakinga page yange eyo tojja gihakinga. Adimini wange tomumanyi waji yasomera. Adimini wange yasomera Russia. Ekyo kyo kye njagala okkirize. Tosobola kuhakinga timu ya gundi page yange ekyo jja kulwawo. Olina okubanga naawe nga wasomera Russia oba Isirayiri. Naye bw'oba wasomera Rwanda ate n'ovaayo mu 1920 tosobola kuhakinga page yange gwe Gashumba ikanibeti tosobola kuhakinga page yange. Ne bakwata ne bamugamba atemetemenga video zange azivunanyizibweko. Ogumu ku musango gwe banziguddeko mbonanyiziza president. Mumanyi Museveni emirundi bagambe batandika okunzigulako emisango. Gwe musajja gw'omanya emirundi gy'otunyiziza. Ebyo bye bimu bye njagala okugamba mukwano gwange Kanyehamba nga mmulabyeko. Ne mukola gundi constitution embubwonyeeza president. Mumanyi emirundi Museveni gy'atunyiziza. Mumanyi emirundi Museveni gy'anyiziza bannayuganda. Ye nga tetumuvunaananga. Bwe tumuvunaananga mbuno nanyiziza president namunyiziza ki mbuno nayogedde ku byokwambala mbuno nagaye mbuno nayambala ebipale. Kyogamba gwe mukadde weka gwe tolaba gundi Biden si mukadde. Biden ayambalanga gwe olwo bwe mbyoge otuswaza tukuvunaanyizibwako si gwe weegulira engoye ozigula ku sente zaffe n'ogattako z'obbye gwe kikuwambaza ebyo ebipalepale ebituvumisa kiki. Buli lulabikako ku TV bannakenya ne batuvuma ne batusekerera bannagana ne batuvuma kati ate tukugambako mbuno nanyiziza president. Gwamanya emirundi gy'onnyiziza omanya emirundi gy'otunyiziza gwe. Mbwe simanyi okunyiza president za kesi. Gashumba teera essimu yange eri +974 33 93 9639 naye ekyasinza okumukuba we najja ekintu kya baasi ekyokuba baasi. Museveni gezo okuba ebbaasi mbabuli Uganda erina akantu nabagamba gino emyezi we tugenda abasajja baagala kwewambanga abaana tebannadda mu ssomero nabagamba ebyo bya bbomu byonna biri omwo. Baagala kuteeka Uganda mu insecurity. Uganda tetulina insecurity. Aba security mwe muleeta insecurity era byonna bye mugenda okukola tubiraba era tubimanyi. Tebitwewuunyisa. Mwagala kuba baasi za link ze mwasoose ku lupapula ne muzaako HMK ne muzaako wayiwayi gaga ezo zigenda simanya Arua bikoze bitya pakwaki
zino link mwagala kuzikuba nga zimaze okubuuka 40 nakyogedde ate era nkizeemu 7 yakutte ku mutwe nagamba ono omwana ne mama Janet yabimpa mama Janet ju ate abadde agenda kumpa ebirala nangamba nnindeko era mbadde mbirindalinda paka sanga 7 nenkeberako www.janet.kaguta.kataha naye bibadde tebinaba kujjanja bbiri tenkya weebiri Gasumba bw'oba oli musajja nga naligestaringako mu kibiina ky'abavandimwe tere simu yange ojja kundaba mbwolwokuba Gasumba ye yasooka ku Facebook mbwolwo mbu yamanye nnyo ebya awo twayitawo ebyo tebikyatukolera makulu so ababasi mwebereremu nnyo n'ebifo ebikuŋŋaanirwamu bwe mukuŋŋaana mwebereremu bwe kiba kyetaagisa temukuŋŋaana tobiyingiramu mwabeera ndani nabagamba dda kale mugende mu kivulu mugende mu bivulu ebyo omusajja twamusesemeza lumbuye omusajja yagamba ekizibu kye diaspora kati mwaba diaspora mugende mu nnyimba mugende oba tebasobola kuyimba Uganda lwaki bayimba ewaffe lwaki bayimba eno mugende mubawulirize mugende mubeereyo ffe twakoowa okukaaba mbabuulidde bagende batereeze ewaka ewaabwe bayimbire ewaabwe bwe baliyimbira e Uganda balikomawo mu diaspora naffe aba diaspora tujja ne tuyingira naye bwe batayimba eri ne mu diaspora tebayimba mbabuulidde ekyo nga nkimaze njagala okwogera ku kintu bulijjo tubagamba nti ffe bwe twajja wano twajja mu bintu bya ddala okujja mu byobufuzi NUP kyekibiina kyokka ekireese change e Uganda si ekigenda okuleeta change ekireese change mu Uganda His Excellency Kyagulanyi alina ekintu kye yayogera era yalinga akyogera yagamba ekintu ekikulu step number 1 bwe tuli baleetinga bannayuganda obwongo n'okutegeera ne bategeera eyo step ejja kuba emaze ebisigadde bijja kwekola byokka Museveni okubba entebe n'abeera mu ntebe tekitegeeza nti ye pulezidenti obwongo bwaffe mulimu ekirimu waliwo ayogera ne tuwulira waliwo gwe tumanye eddoboozi bayibuli duli twasomanga bayibuli egamba endiga ze zimumanye eddoboozi okitegedde bino ebirala byonna simanyi FDC simanyi mwekamba buulire waliwo ekintu ekyangu ennyo kyenjagala mutegeere nti za generation za international za new one generation mpya eyagala tuli more serious and more determined than before FDC bagikwatira omusajja bamuyita Mugumya simanyi Patrick Mugumya ali wali Congo we tusobola n'okutambuza ebigere myaka 7 yabalemerawo owaffe twamujja ettaki Besigye nga tonnanunula Uganda genda onunule Mugumya njagala mbawo enjawulo wane Congo we tusobola okutambuza ebigere ne tugenda tujjayo Mugumya Besigye tatubuulirangako tabangako na strategy yonna kutugamba nti abange tukole bwe tuti tujjeyo Mugumya yamwerabira tamwogera nako era omuntu amwogerako ye Kayija ate ne Kayija mmanye ensonga lwaki ayogera ku Mugumya yavunaanyizibwa ku by'okumulabirira eri gwe Kayija naawe wummuze engalabi yonzereka mmwe basajja mu temulina kye mutugamba Mugumya ali wali Congo we tusobola okutambuza ebigere ne tugenda ne tusalako Congo ne tujjayo Mugumya owaabwe tebamufanako tebamwogera nako owaffe twabuuse Pacific Atlantic Indian ani endala awo zonna ne tugenda ne tumujja ettaki we as a national unity platform banaye abasajja batumanya we as a national resistance kati tubanoonya tetubalabako we as a national unity platform waffe twamujjeeyo kati Besigye ogenda tugamba ki
Besigye tetu abaana bonna be bakwatanga ku lw'Abesigye abazadde be balwana obbajjayo abazadde be balwana ne batunda ente zaabwe Besigye bwe baamubuuza mu mawulire yayogera bw'ati siina gwe nayita nkera ku makya ne mpeeka akasawo kange ku mugongo buli angoberera bibye leader Besigye leader wa revolution Besigye olina kyogenda okutujjako atojja kikwasako emikono egi nga si lumonde wa bikuta kino jja kitwala erwakabengo otuule erwakabengo okijjukire ne gy'olibeera olibuulira bazzukulu b'abazzukulu bo nti za generation tebagimanyiira ekita abaganda bagamba bwe bati ekita ekitava ku ssengejjero kifuuka wankindo omanye ekita okitunga nekiddamu nekibeeramu omwenge kati kigaanira ku ssengejjero ne bakyasa ne bakitunga ne bakyasa ne bakiteekako supaggulu ne bakyasa ne bakiyisaamu ewuzi ne kibeerawo kyonna okisanga Besigye eva ku ssengejjero otherwise owedde gwe ne Museveni mu kizibu kya Uganda oli kizibu kya opposition oli kizibu kya Uganda Museveni kizibu kya gavumenti kizibu kya Uganda mwe babiri njagala ombulire wakomadde okuwuliza Mugumya era Mugumya yakulemera kuki wakiri bamulete bamusibire waka Uganda waffe twamuganda n'okudda Uganda okusibibwa Uganda kati oliemu oli minister oliki oliemu okero yatugamba atuuse mumulinde mu kooti kati kugwe ne muwada ani abayogera eri eggwanga tuwulire kyovula ba gavumenti ya muti kyalina temukyalina kyemutugamba bye mwogera tebina makulu bye muteesa tebina makulu nabadde ku mawulire eggulo olanya n'agamba bw'ati olanya speaker wa parliament yagambye bw'ati bannange Uganda mutuwe chance ate mutwesige nga parliament yange ejje nkulembera si yeyo akadaaga eno mujesige ya bwenkanya egenda ku debate nga line etteeka ebawe ekituufu ku bbeiro n'okuli discussingako obudiscussinzi kikumala okubanga toyina makulu odiscussingako lyaki bbeiro ebakoze eki okugamba bugambi nti mugenda kugidiscussingako wagudde lwaki tewagisudde mu kasero ebintu ebituyamba temubyogerako olanya ebituyamba temubyogerako njagala mumbulireyo ekintu kimu Museveni kye yali aleese ne mutakidiscussinga era eggwanga lya Museveni butubyogerako nga bagamba mbuno tunyiziza president ebintu ebituyamba temubyogerako ebiyamba abantu wabula parliament buli lwetula ediscussinga ku Museveni abadde watya Museveni agambye kiki ekimukuumira mu buyinza juzi MP w'abantu ba Uganda Zaake yayimirira mu parliament n'aleeta ekiteeso n'agamba bw'ati Museveni tumuggyemu obwesige kubanga kyekizibu speaker wa parliament oyo simanyi deputy oyo Mukamagogo yagamba bw'ati president tebamugjamu bwe batyo era tuwulirawo wano mangu tugende n'ebintu ebirala mu maaso ekyo nga mwakisuula mu kasero ekiyamba bannayuganda mwakisuula mu kasero ng'omwana aleese ensonga Museveni akola bwati ne bwati tumuggyemu obwesige ekyo temwakibuuliriza ne mukisuula mu kasero ekya bbeiro kiki ekibakolokota kiki ekibasiiwa ku bbeiro yo lwaki temugisuula mu kasero kuba Museveni yajagala yanziguddeko omusango mbuno namunyiziza namugambye ebipale gwe laba Biden wagamba gundi wagamba Obama yajja n'akuwako advice n'agamba naye munnange no Museveni weddeko n'omugamba gwe Obama tolina kyongamba ekisooka kusinga byonna nagenda okutandika okufuga Uganda nga tebannakuzaala ndidde omusala gw'obwa president emyaka gye waakamalako ogenda onsanzeeko ogenda kundekawo nga ndi president kitegeeza nkusinga obugagga nkusinga emyaka nze nalwana n'omubulira by'omusinga byonna era noga nti n'omusinga sente wamugamba yakafugako ekisanja kati ne Biden kitegeeza gwe gw'omusinga byonna lwaki tokoppa ku nnyambala ye gwe lwaki otuswaza Kagame tomulaba nze olumugenda ne ŋŋamba abantu ndi munyarwanda lwa Kagame ng'ayambadde ayogera yenna n'ayogera n'olabira ddala ka president akeetowaze owaffe bw'agenda okujja
Museveni nakwogeddeko kukuyamba kyusa n'ennyambala mbuno nanyiziza pulezidenti omanye ebbanga lyotunyiriza wamanzizeeyo kwolanya olanya okugamba obugambi nti ogenda kutuula mu palamenti okubaganye okuteesa ku tteeka lya beyiro ekyo wagudde ekirala ennyumba tesobola kukyama musingi n'otugamba nti nno akasolya kalamu wajja otya kubwa sipiika olanya gw'omwenkanya ennyo yagambye olina obwenkanya palamenti yo yabwenkanya si ye yakadaaga wajja otya mu palamenti wajja otya mu gundi wajja otya kubwa sipiika bayibuli yagamba bweti juzi twakamala kisoma omuntu bw'abuuka obubuusi n'agwa mu kisibo ng'ayise eri emabega ng'agayudde sseŋŋenge ng'akubye ekituli mu kiraalo ogwo guba musege guba guze kubba ndiga oyo aba mubbi abazze kubba kutta na kuzikiriza bayibuli bwegamba wajja otya kubwa sipiika gwe tulyoke tukwesige gw'omwenkanya ennyo agenda okukubiriza obwenkanya beyiro ekoze eki ekizibu kya uganda beyiro okakasa okutugamba bugambi nti ogenda kukikubiriza bulungi wagudde senga watugambye sigenda kukubiriza beyiro sijagala nga bwe mwasuula kiri ekyokujjamu Museveni obwesige kyo nga mwakisuula ate ng'ekyo kiyamba ggwanga mwe palamenti kambabulye nga mwagala tubajjukire ne Isirayiri ebajjukire ne Amerika ebajjukire mugende ku likodi mukubaganye ekirowoozo ekyo muggyemu Museveni obwesige bw'aba alemerako ekyo kirala mwe mumugjeeko NUP yamuggyako n'alemerako yenkenku gy'asengejja kati olumuwa akazindaalo muganya okuba mu ngalo naye nze pulezidenti nze nalya bulijjo tujjukiza bujjukiza 96 watujjukiza mu 21 watujjukiza why now temutegedde gwe bayanjudde yenze za Yoweri za Kaguta za Museveni za president of the Republic of the Uganda si gwe ino kweyanjula president tumumanyi mwe parliament mutuule mukidiscussing mukiyise mwe mujja kuba musinzezi parliament zonna okuva ku yasooka bw'abalemeddemu mutemufaayo ekyo kirala mumuleke kasita kibeera nti mwe mukiyisiza ensi ekitegedde olwaliro genda ku website y'akakiiko k'ebyokulonda ogendemu obabuuze www Museveni yafuna obululu bumeka ne Google tebumanyi gendayo ogibuuze Google bw'ogiteeramu who is Sky Soldier oyo politician omuto akyasinze mu Uganda yaggulawo ekkomera ly'ekitalya bw'omulaba dduka Google emumanyi Sky Soldier gendayo omuteekemu olabe waliwo omusajja gwendabye yaani ono omusajja ono ayogera yaani bannaaye mwerabidde erinnya yagambye Sky Soldier ye yamuzuukusa obwongo bamuyitaani omuntu wa wansi omuki agambye Sky Soldier ye yanzuukusa obwongo omwana yagamba nti Sky Soldier yayogera ekigambo omusajja nanzuukuka Sky Soldier mbuno yagamba ojja kugaana okuyingira ebyobufuzi mbuno otya okuyingira ebyobufuzi mbuno ojja bonaabonerayo naye ate okutyako kwe kukubonyaabonya kubanga era already obonaabona lwakutya omusajja nakera nayambala engoye ze nayingira politics oyo omusajja yaani waliwo eyekolera agambye Sky Soldier mbadde manyi ndi omu Sky Soldier gwe yaleeta mbyobufuzi His Excellency Kyagulanyi yatununula gwe beesije layiro soko jeyo mugumya ekongo wali olyokojje otubulire za red card za platform za transition nga sinagenda mu kyawandiikibwa njagala nzijewo na kino gavumenti ya Uganda mugenda kutugamba kitukikkirize era mulibeerako di organized mu bintu bye mukola omusajja bya ruhanga bya rugaba bya ruhanga yatugamba NSSF terina sente mwaziwola kakati minister yo lwaze yagambe bwati state simanyi minister state for finance yagambe bwati bwe tuba tuyisize etteeka lino ddyo bwe tuliyisa essente tusobola zifuna mugenda zijjawa lwaki mwesiba ku tteeka lwaki buli kintu kyonna mukiteekako etteeka naye mwe basajja mmwe muyina emitwe maama agambye tetwafumbye tetulina mmere
hausigala agamba muteekewo akawempe muteekeko ebintu mulete essowaani tulye. Bw'oba olina amagezi oteekawo essowaani maamu wawaka agambye tewali mmere tetwafumbye, hausigala agamba muteekewo akawempe tulye. Akulira NSSF atubuulidde ayogedde publicly ng'ate taswala nga n'okusanirira asaniridde Bakabush. Yali yatereeza bulungi ka Bakabush n'akawalaata ne bikwatagana, n'ayambala ekkooti ate nga ngolole. Najja ku podium bulungi bw'ati n'agamba bannayuganda mukube engalo nga sinnayogera. Nange n'enkuba ssente zammwe za NSSF mukube engalo. Eri omuntu ajja ku live n'agamba bw'ati. Breaking news, share the video kubanga ekibaddewo wano omwana agize share the video ne mutwala essaawa ne mutwala eddakiika nga mulinde ekintu ne kibateeka ku bunkenke. Omusajja essente za NSSF share the video neŋŋamba bannayo omusajja kayogedde ku ssente za NSSF agamba weeziri musooke mukube engalo n'enkuba engalo. Share the video kubanga essente za NSSF essente za NSSF share za video nengamba banayo. Omusajja yagenda okwogera n'agamba twaziwola Rwanda nga mmaze okusheyalinga bya Ruhanga n'agamba ssente twaziwola Rwanda. Kakati awusigala zagamba mujjeyo empapula mujje mufune ssente. Naye mmwe gavumenti eyo osobola ogiwa ekitiibwa, omukulembeze bw'ati osobola omuwa ekitiibwa. Kati Museveni tukuwe kuki ekitiibwa? Tukikuwe kuki? Kubanga twandibadde tugamba bambi ayambala kale waakiri ayambala naye n'okwambala kugaanye. Amazima ago go gaakubula okyalina mu nsiko okuva lwe walimba bannombe ofuuka embwa ofuuka pusi ate bo mu kifo ekyokubuuka baakutendereza butendereza. Omusajja afuuka embwa ne bakkiriza awo ebyaddako byonna yabalimba bo ne bafuuka embwa. Kati za generation tokyalina kyotugamba walayi Museveni tukyalina kyotutiisatiisa nakyo. Doli twatyanga okufa twalaba ku muwala Liita atalwadde n'afa ne tulaba ku ssente ne tumanya kisoboka ne tumanya nti omuvubuka asobola okufa atalina kiwalaata. Kati otiise nze owakawalaata akafunye n'okukafuna konna buli ssaawa kammalako emirembe buli enviiri lwe zikula siddamu kutereera. Ngamba maama bagenda kugamba ndi mukulu kakati nze ngulo ntiisa n'okufa. Oyo mwana bwe tumukwatako oyo anyiiza pulezidenti. Ebyo byonna obulumi wabutumalamu twakaaba twakoowa. Waliwo be tuziise nga bavundu nga wabatta n'obakweka n'otulaga mu magumba. Ono mukyala juzi wano ow'emunyonyo mwamutwala bulungi ne mumutta. Enanga n'atugamba naye era enanga akyatudde mu ntebe y'okwogerera poliisi. Enanga yatugamba nti omukazi agenda kujja mu kkooti. Enanga n'atatubulirako nti omukazi azze mu kkooti n'agamba tubadde tugenda muleeta naye tetunnamuleeta. Yaddamu okutuula mu ntebe ng'atugamba omulambo gwe gusangiddwa mu septic tanka ya bbaawe wabula tatubuulira gwatuukayo gutya. Bagenda basiba mwetereeze bw'atyo bw'ayogera nabbi omuto. Omwoyo wa Mukama yakka ku nabbi omuto e Uganda n'agamba enanga weetereeze bagenda kusiba. Enanga mujja tubuulira. Ono omusajja ani? Ono wani? Omo okosa ochola gwe okulira poliisi. Ochola poliisi ku myaka egyo tugenda ochola bagenda kusiba. Muyina okutubuulira omukyalo oyo gwe mwatwala mu poliisi ne mutugamba ajja mu kkooti ne bbawe najja mu kkooti ne mumugamba tazze ddayo ewaka. Kati omusajja ali mu kkomera mu muvunaana kutta. Mutubuulire lwaki temwatugamba nti omusajja yamenye ekkomera n'abbamu mukazi we n'agenda n'amuttira ewuwe. Kati mbweyo gavumenti tugi Museveni ogamba tuyagala muntu atta muntu wa muntu. Poliisi eyo girinza ki? Enanga omulinza ki? Ochola omulinza ki? Kubanga ab'enganda z'omukazi bakaaba nga tugamba tuyagala kuwulira famire ekaaba lwa kufiirwa muntu waabwe. Famire y'oyo omukazi gwe mwatta ng'afiiridde mu poliisi ne basiba bbaawe ne mutta ow'SFC ne mugamba Father Mugisha. Kyova olaba ye wannambooze baagaanye ne bagamba tetutta muntu tumute. Katonda yamanyi
oba bukyabadde nange simanyi ebyo wanamboze byo kasita yawunya okufa bagambye tetuttira wano muntu bajja gamba namboze assa omuntu Father Mugisha mwamutaddeko kitaaga ekinene kati buli lwayimirira mu ekereziya ayi Mukama tusaasire otusaasire Mukama odde muntya amiina abantu balabira ddala omutemu omusajja yatta omuntu character assassination Museveni ebyo byayagala abooluganda mujje tusembere guno gwe mubiri gwa Kristo abantu tebaagala kujja kuba Father Mugisha yatta omuntu ebyo Museveni bye yasoma ebyo byayagala kutugamba obote mubi Amini yali abantu kati mutabani we yasuubula ebibumba mutabani we ali abantu mu State House muli abantu Museveni yejja n'ataagingako Amini ekigambo ekinene mbuna alina ebiwowoolo abirya binyogoga bibeera mu firiji omusajja n'azanya firimu Amini ng'akwata akataago bw'ati ak'omwana we n'akalya n'akamalawo ebyo Museveni bye yasoma naye mugambe okutereeza eggwanga abo abaana bagamba naye mugambe okunaaba Museveni anaaba ekyo sikyogedde mmwe aba TikTok mumwe mubyogera mbwe ebyo byoyagala naye bakugamba okunaaba naye Museveni mugambe okukolera eggwanga era nga tudda ku mmwe boolanya njagala palamenti mutuweeyo ekintu kimu kye mwali mukoze nga tekitaasa Museveni nga tekiyamba Museveni nga ky'Abannayuganda mukituwe kiki kambe esonyiwe kuba bantu mwe tubabuulidde ebigambo naye temuwulira katugende mu kigambo kya Katonda bajja basiba mwetereeze bannange oba ani muzadde wa nnabbi oyo oba muzadde wa omwana oyo oba muzadde we yaani obunnabbi bw'omwana oyo mu butunuulire nnyo mujja kulaba lumu nga baleesa abasibe kikaaga mu kooti Museveni Ochola Oranya gundi Rugunda leero ate Moses ye bajja muteeka ku njegerezize oyo Moses oyo bwana aba akyaliwo oyo ali oyo ye bajja muteeka mu motoka ye bamwetera ku pick up alinga njovu bamuleeta yekka mu basi tajamu basajja mwe tujja kunyumirwa olunaku olwo nga babaleeta mu kooti ow'ekitiibwa Museveni atungununa bamuwe beyiro ye yagijjawo addeyo Kayihura yasabako beyiro ne bamuga Kayihura wagamba okunoonyereza bwe kuba tekunaggwa omuntu addeyo emakindi Kayihura addayo emakindi yagenda okujja nga yenna azimbye obutama alinga anywa walagi alinga ateebikka alinga atakola ki nga Kayihura tokyamutegeera bamuwa uniform eri yali alina fitting mu poliisi yenna ajambala bagamba IGP wuuyo bagenda omuwa endala nga yonna mwambadde ne tugamba oyo ye Kayihura tujja balabako basajja mmwe nnabbi yagamba mwetereeze bajja basiba mwana wa myaka nga 5 oba giwera yagamba bajja basiba mwetereeze Museveni okoze kyonna okuva lwe wajja n'oyiwa omusaayi oyinza okulabika nga wiina oyinza okulabika nga akifunyeemu naye tokifunangamu kyova olaba bukyanga otandika kutta tosirisanga senga okutta kwali kusobola okukuwa emirembe bwe wanditudde ku ntebe bwe wali osse bandibadde bamala naye bosse ng'oli pulezidenti basinga bewatta mu nsiko bwetugamba guno wakuba ambulensi era juzi noddamu n'otuzannyira ekikomando n'ogukofiira ku mutwe gulinga ng'ogwaba Vietnam olwo luyatambula tureke ate ebiseera ebyo yali agenda nga NUPM ekiise ebiseera ebyo tewaaliwo covid naye bannange Museveni ne bwolaba yeekutte ku covid Museveni senga twakuziika senga si covid kyova olaba buli kyomugamba kyonna waliwo covid naye dda waliwo covid awo mu covid kyekisiikirize kyeweekwekamu ddayo omutunuulire luyatambula tureke yagenda n'azanya ekikomando nagwa wano bwenti cover ambulance nejja bwenti nenjikuba ekikompola ecupa n'egwa eri omulwadde n'agwa wali empiso ne zigwa wano akakebe k'eddagala ne kasensebuka wali n'okuba n'ambulance musajja gwe erimu omulwadde gw'oli muntu
naye senga okuyiwa omusaayi kwali kuyamba eggwanga. Museveni senga tokyatta, Kayira senga waali, Mayombo senga waali. Ate Kasirye Gwanga oyo, Kasirye Gwanga yawaabira banne wa Museveni. Waliwo abasajja abaali abagezi abakizuula nti Museveni ono tajja kusoboka, ne bagamba tumulyewo. Kasirye Gwanga n'azunga n'agenda n'amugamba gundi ne gundi bagenda kutta, n'abakwata genda y'obinoonye. Museveni awo n'alyoka agira Kasirye Gwanga n'amufateninga to be eaten. Yagenza otuuka okumulya namulabako awo tannaba kufa. Abantu ba Kasirye Gwanga wamma mu nsonyiwe, n'ebino ebintu tulina byogerako wano. Nnyina abantu ba Kasirye Gwanga abandaba wamma mu nsonyiwe, naye ekyogerako bwe nti yatukola bubi. Yandibadde yakkiriza, banne baali bamaze okukirengera ne bagamba ono omusajja nga bamaze okukikola bulungi nnyo, we bagenda okumukwatira bamukwate bulungi nnyo nga Sserubogo. Senga Sserubogo waali bali bagenda kukwata Museveni bamuwanike ku muguwa. Abasajja nga bamaze okukikola, Kasirye Gwanga n'agenda n'amubuusa ne babakwata. N'atula ne mu kkooti n'abalumiriza Museveni n'amugamba wamagwe gwasinga, n'amufateninga. Yamaliriza yamusse. Ku myaka emikadde musajja wattu nasembayo okumulaba ng'akuba saliyuti bw'ati, ng'omukono tegukyasituka agikola bw'ati. Ate n'agiteekamu luli olugezigezi lw'abajjeno, bamukubira eri enzibu n'akola bw'ati. Omanyi omukulu, abo abakulu mu magye olina okulaga omukulu omuntu akukubira saliyuti n'obanga atagirabya, akukubira tamaamu nowegendera kuba gwe gwamusinga obukulu. Kasirye Gwanga baaze mukubirawo twatwatwa n'akola bw'ati, ng'omukono tegwegolola. Ye n'akiteekamu kiri nti nno jjeno yabakola bukozi bw'ati olwo nga naye ne kwegya emyaka Museveni tiyasonyiwa Kasirye Gwanga yamutta. Tikyalumbu ye yatugamba wano nga mulowooza byakusaaga. Museveni yatta Kasirye Gwanga era abantu ba Kasirye Gwanga nange I can confirm, I can repeat, anti Museveni yasiba Tikyalumbu ye tutya okwogera bye yali ayogera. Abantu ba Kasirye Gwanga muddeyo muziikule entaana eyo. Bwe mutasangamu mutetemo oguvunze nga si yenze, temuli gumba neeri. Temwaziika Kasirye Gwanga, mbabuulidde. Bye babona ti nibyo bagamba, byonna bye balaba si bye boogera. Naye muddangayo ne muziikula Kasirye Gwanga alinga eyazi, mujja sanga nga amalala alinga eyaziikibwa 1900. Mbabuuliridde wano. Museveni yamaliriza se Kasirye Gwanga. Nammwe mwenna abatembeeta simanyi bbeero. Olaba Museveni yalya Kasirye Gwanga. Mbu baasiba Tikyalumbu ye tutye tetuddamu byogera. Ojja kwe lwaki wamusiba ekyo kyojja kitunnyonnyola. Golowoozeza mbuno biwedde. Wolabyeko Tikyalumbu ye ng'alina ebirevu. N'alyoka afuluma ng'alina ebirevu mbuno tukuleke. Ekyo kyokka kigenda kukukkalakasa ggwe musajja ggwe naawe otye. Kati okuyiwa omusaayi tekiyamba ggwanga. Museveni oyiwa omusaayi gw'abantu ogw'abaana abato. Mujjukira omwana w'ebugolobi gwe bayita Muguluma. Muguluma mumujjukira eyavaako etteeka ly'okugamba mbu gavumenti ebe ng'ewuliriza amasimu g'abantu ne bakireetako etteeka. Mbu simanyi abaamukubidde, simanyi mbu abaamuse bakubye essimu, simanyi mbu ne bakonekitinga. Senga twabadde tusobola okuwulira gundi twandibadde tubakwata. Abatta Kaweesi bali ludda wa tebakuba ssimu, abatta Kirumira baliwa. Wabula bwe mubyogera ku ssimu ne mugamba kati mbadde njagala tusisinkane tujjeko Museveni, gwe bakukwata essimu eyo bagiwulira, naye ey'okutta Kaweesi yo tebagiwulira. Eyo tebagiwulira ey'okutta Kirumira. Nalabye taata wa Kirumira ng'ayomba, naye bannange obwenkanya nga mumpadde ssente z'omwana wange, naye naawe musajja ggwe ne ssente ggwe taata wa Kirumira. Tulina ebintu ebinene tuli kujjako ggwanga tufune obwenkanya, tufune omuntu eyatta Kirumira, si ssente za Kirumira. Essente za Kirumira eza poliisi baazennyima kubanga kasiimo ke senga bakampa. Omwana wange yaweereza, musajja ggwe bakuwadde ssente naye essente
twakugamba togendayo kukwata buli obukadde 2 nogamba bazira amabugo bazira amataaba gano mataaba mu Buganda tetuzira mataaba ng'omanyi mbuno obukadde 2 simanyi mbuno bungi nnyo tewagwawo nezo neba nazikuwa zijja kuggwawo yagambye ate no senga omuntu mumugamba nti temugenda zimuwa nazivaako naye ne mumutambuza genda oleeta olupapula genda oleeta ejjambiya genda oleeta akambe kati leeta ekidomola genda oleeta akakuuta genda oleeta essowaani mbu ne bamutuma bino ne bamutuma biri ne bamutuma bino agamba mumpe ssente z'omwana wange ne bwe banazikuwa ekikulu twagala bwenkanya tulabe kubanga omuntu w'okunoonyerezaako tumumanyi yasooka ku siini tukwate Museveni tumusomere emisango atutangaze n'okusooka ku siini nga si wa poliisi lwaki yajja n'alinyirira obujulizi bwa Kirumira omusajja mu kifo ekyokwogera ebyo ali ku ssente ne bwe bakuwa kati akawumbi ka Kirumira tujja kwetolola yawe enzingu 3 ng'era weetaaga ssente obwenkanya bwe businga ezo ssente si bwenkanya kubanga luli wasooka n'oziraba ng'obwenkanya obukadde 2 kakati ate si bwenkanya ani kale bagende kufa okay excuse me bamukwano munsonyiwa mukatono Yes, hello? Yes, I'm fine now, eh? All right. It's okay. Okay. All right. Yes. Or okay. Abalungi mu nsonyi okuba mikwano kamala okwasaganya kana akantu katono nnyo. Yes, hello. Yes, hello. One. Bamikwano mu nsonyiweko mbegayiridde mu nsonyiwe mujja kugumiikiriza obunafu bwange kiwedde nkijjeewo ekyo nakyo. Mbadde njogera ku kyokuyiwa omusaayi nti si ye solution senga ye yali solution buli gwoboge kati ngamba Museveni kuba kwali bw'aba tali kagenda kundaba naawe gashumba buli lwe bagenda okuyiwa omusaayi baba bayiwa gwoyo gwe balaba ng'omuziziko balowooza bwe batakayiira bijja kuba biwedde oyo gwe tutandikiddeko bali abamabega tubaleke kubanga waliwo bangi abatategerekeka ba Francis Ayume bawapa Kaburo ne bagira Museveni yabitandika debe ebyokutta omuntu n'abagaana okulaba omulambo. Ayume yabagaana omulabako gundi wapa Kaburo yabagaana okumulabako ab'ewaka amagye ne gateekinga over ne gagira bwe gati bakayiira eri emabega baafa najja ngatta Bamayombo yatugamba nali nsomesa eyo kyenjojo gundi lwafa Mayombo
nali ndi musomesa ebiseera ebyo Museveni yajja n'ayogera ttaamu gwe gwasooka ogiwulirako tetugenda kuleka jjinja lye tutavuunudde tugenda ne bwe liba jjinja tugenda divunula tujjeyo obujulizi bw'okufa kwa Mayombo Museveni amayinja tonnagamalayo ge wakavuunulako wajjayo ki eyo ttaamu lwe nasooka ogiwulira nga ndi musomesa nali sigiwulirako ne ngamba maama amayinja gatta abantu ne gakweka obujulizi yegamba anitani stone never tugenda kukyusa tetugenda kulika Museveni wajja ki nga tatubuuliranga n'atuuka ku kazini nga bwatta kazini gavumenti ebeeteredde teyatereera ne bamugamba kati abasiraamu be bagenda okujjako n'atandika Sentamu simanyi Bahiga simanyi Kirya simanyi Abudulu simanyi ani bonna n'agenda nga Tabusi omusaayi ng'obukulembeze era tebutereeranga n'okuba abantu bomu Uganda mbuno oyagala ssente nga tonnazikkuta n'otagulaako nampale ya fitting n'otagulaako yadde akasaati ka fitting oyambaleko tugamba naye pulezidenti waffe nge ssente oziina mpitirivu nnyo ne mumala ne mutta Kagezi nti guno omusango bwe tujjawo Kagezi Uganda eba eteredde Uganda tetereeranga nga mmwe mwennyini mmwe mwetidde Kagezi n'ojja n'ogamba kale ne mutta omuntu juuzi tubadde mu kalulu Museveni n'abeeranga mu meeting ne Winnie Dolo yayogera bw'ati mu campaign tuli mu campaign tugenda kulonda n'agamba Museveni financial year ejja tuwongere ku ssente tuli mu kalulu tamanya ani agenda kulya n'agamba financial year ejja enkya ejja ng'omaze okulya akalulu nga mmaze okukulayiza tuyongeze ssente Museveni n'amugamba ngenda bawa ssente era ekitongole ekiramuzi eby'essente biweddewo temukyaddamu kukaaba kakati nabalabye mu byetteeka lino erya Beiro mujjawo Beiro nga temutwebuuzizzaako ife abatalina ssente Museveni yakutula ddiiru ne Winnie Dolo mu kulonda nti agenda muwa ssente ziri luddawa wabula ye yamala omuyisaawo kyokka oluvaawo n'agamba nze tewali annyambyeko nga Winnie Dolo yakuyambako ng'akiwulira ddala aliddemu ensi olukwe naye wamusuubiza omumwongeza ssente mu kitongole ekiramuzi ziri luddawa kati nalabye ku bapolisi kyuta nga bagamba emisango gye tusinga okuwoza gye tubeeramu gyaba mafiya balina emmundu temutukuumye temutuyambye tetulidde tetwebisse tetwambadde kyokka tukolera mmwe mufunamu ffe tubonaabona naffe mutukolereyo etteeka litukuume bannange etteeka ki eritagenda kubeera Uganda mbu nabo babakolereyo etteeka eryabwe eriri special babakuume mugume bw'oba mu musango n'oyogera mazima lwaki baba bakunoonya okukutta nga wakoze mazima ebibatisa byebyo kukola bya kisiru kakati ngono omulamuzi ali omusajja Segirinya n'akulaga ekigere ng'abasajja bakifumitidde mu kkomera omulamuzi n'agamba bw'ati nga bwe kiwonyeewonye beerayo kati oyo omulamuzi ngoyo nga bamukuba essasi mu mutwe nga mugamba tukaabe omusajja n'agamba bannange bankuba ali mu mikono gyabwe bamukuba kugambye ndi mulwadde njagala genda kujjanjaba ekigo waliyo obujjanjabi kati oyo omulamuzi nga bamukuba essasi mu mutwe nga mugamba mbuno era omulamuzi gwese nga bakuba essasi mu mutwe waliwo abo omulamuzi baali bamuyitaani Kamasanyu nga yeefudde Kamasanyu omwana yamukuba akacupa k'amazzi ku galubindi n'addamu amagezi kati era okukutwala mu kkooti ya Kamasanyu akuweerawo Beiro era kati buli muntu agamba senga bantwale wa Kamasanyu just kacupa ku musango gwa gundi omwana yamukuba akacupa kati era kubuuza maama oli wa NUP oyagala Beiro bagikuwe n'ogamba waliwo yagamba His Excellency Kyagulanyi bakuwe Beiro n'agamba nedda temumpa Beiro mugireko gundi omusango ogugwenzi enkoyo okwewubawuba wano temumpa Beiro temugimpa okitegedde kati bwe mukola ebyekisiru babatte anti mubeerawo ne mulowooza mmwe muli babyuma babatte katugende mu kyawandiikibwa wammanve wano okubala essuula 35 olunyiriri olwa 3 lugamba bwe luti bwe mutyo
temwonoonanga ensi gye mulimu kubanga omusaayi ogwo gwe gwonoona ensi so n'ensi teyinza kutangirirwa olw'omusaayi. Ensi tesobola kutangirirwa olw'omusaayi oguyiika omwo wabula n'omusaayi ogw'oyo eyaguyiwa. Ensi tesobola kutereera lwa musaayi era tesobola okutangirira kigambo kya Luganda nnyo tosobola kuyamba. Omusaayi tegusobola kuyamba nsi okutereera wabula okugyonoona. Buli lw'oyiwa omusaayi mbunotereeza nsi bw'onoogenda n'osoma ekitabo ky'olubereberye ku sitole ya Kayini ne Aberi, Katonda yakolimira n'ettaka ne litaddamu kubaza mmere olw'okuba linywedde omusaayi gw'omuntu. Omuntu omu bw'ati naye abantu abayiise e Uganda Museveni abatta ng'ali mu linnya lya kutangirira lya kusaddaakira. Waliwo ebiseera we byaliwo nga batta omuntu n'omusaayi ne mutagusangawo. Gavumenti ye yabirimu. Tewali kitta abantu kibeera mu Uganda nga Museveni takiinaamu mukono. Olaba Museveni otta ababooda n'obakuba obutayimbwa naye Museveni weetereeze bagenda kusiba. Museveni weetereeze bagenda kusiba. Nze nafiirwako mukoddomi wange bamuttirawo e Rubaga Binyondo. N'oteekawo n'abantu abatta ababoodaboda naye Museveni oli mubi era osobola okukuumira abantu mu bwavu. N'obanyigiriza mu kyalo n'atunda akabanja n'agula pikipiki ajja avuge afune 10 kubanga ettaka libadde erimuwa daily income nnaku 2 ne bamukuba ennyondo famire n'ebundabunda ssebo gwe n'ofuga. Museveni oyinza okulaba nga atufugidde emyaka emingi naye ate ogenda kubonaabonera emyaka mingi kubanga DNA eyo bweteetereeza bagenda gisiba yonna weeva ne weekoma kubanga mwenna muliko ekigo. Mukazi wo mutemu, oyina muwala wo omutemu, oyina omubbi w'ettaka, oyina atunda ebiwoowoolo. Sali musale yabba eggwanga. Igwe Museveni mwetereeze. Akabu yagambye Eriya yagambye Akabu gwe n'ennyumba yo gwe n'ennyumba ya kitaawo mwe kizibu kya Isirayiri. Museveni gwe kati njagala Kazimba Mugalwofu n'olunaku ebyo bye bayita simanyi ku national player. Simanyi mugenze ku Ben Kiwanuka. Simanyi mugenze ku scientific independence mukolo. Ojjayo ekyawandiikibwa kino kisomere Museveni omugambe omusaayi tegutangirira nsi. Naye gyonoona Kazimba Mugalu tukuwa engalo tukujjukire. Mwe abaprotestante mwakoma okuba eyo ekkanisa yakoma okubeera n'amakulu mu politics okwogera ku bintu mu biseera bya Luuku Olombi. Njagala mutegeere nti siri musiru nali ndi ku kasasiro naye nga mbiwulira Luuku Olombi mumanyi mujjukira. Naye bano Bantagali bane oyo omulala Luwalira olwo nga mutandiikiriza. Luuku Olombi yayimirira nga n'ayogera ekintu. Naye Kazimba Mugalu twamugamba gye yagamba bw'ati si buli kimu nti no tukyogerako. Omanye mmwe mwagala buli kintu tukigwire, si buli kintu nti no tukyogerako. Ffe kasita tukuŋŋaanyiza Church House. Kale ssebo kuŋŋaanyiza Church House balinamu kiri atali mu protestante tasobola fuga ggwanga. Kati bw'abanga Museveni mutabani wo mu mwoyo nga gwamusumba omuprotestante nga yafuga eggwanga mugambe ku muprotestante alekerawo okutta abantu kuba mu buprotestante tekitegeeza kutta muntu. Ekereziya yeevuddeyo neeyogera bagitidde abantu abalala babawaayiriza. Ekereziya yeeyogedde naye ye Kazimba Mugalu agamba si buli ekibaawo nti tuwogera naye buli ekyabaawo Eriya yakyogera. Nasani yajja n'ayimira mu maaso ga Dawudi eyatta Goliyaasi n'amugamba Dawudi omuntu bw'abba endiga bamukola ki? Bamutta. Ate bw'abba endiga akola ki? Asasula nnya. Ate bw'agibba n'agirya ne nannyiniyo n'amutta naye bamutta n'amugamba yeggwe ko Dawudi nga sinnabba ku ndiga walidde endiga ya Uliya ne Uliya n'omutta. Dawudi n'afukamira ne mwitonda wabula ye Kazimba Mugalu agamba Nabukenya bamusse naye si buli kimu nti nno bakyogera.
Kasirye Gwanga bamusse naye si buli kimu nti bakyogera. Bamusse naye si buli kimu nti bakyogera. Cipriano bamusse. Bwe bata Cipriano yagamba bwati wange talina kye yaliddeyo. Kazimba Mugalu ye statement gye yasooka okukola. Wange talina kye yaliddeyo. Twatambuza kkubo lya musalaba ye n'agenda bibye nange ne ŋŋenda byange. Kazimba Mugalu bw'oba gwe musumba wa Museveni nga bwe mugamba mbuno atali mu protestant tasobola kufuga ggwanga, gamba ku ndigayo erikirawo okutomera endiga zinnewaazo. If not ente bweyitiriza okutawaanya zinnewaazo mu kiraalo bagiwaanyisa oba bagitunda ne bagisala. Kasiteebeera ne fujjo ng'etunga zinnaaza amayembe egifumita egikube etomera omulaalo ekola bwotyo ogiwaanyisa awantu ewala gye tagenda kuddayo kulabika. If not bagisale. Kazimba Mugalu bw'obanga gwe Bayibuli egamba bweti omusumba omulungi endiga ze zimumanyi zimuwulira kuba naye abeera azimanyi. Tuuza endigayo ogigambe ereke fujjo mu kiraalo, otherwise tugenda gisalako omutwe. Tujja girya ku Easter, Christmas yesooka tusobola gira ku Christmas eno independence yawedde lunaku kyawo oluddakaawo olukulukulu, si Boxing Day. Mwetereeze. Nze nkubuulira Kazimba Mugalu bw'oba olemereddwa okutuuza mutabani wo gw'osumba. Kayanja bw'oba olemereddwa okutuuza Janet n'omugamba nedda Janet tebatta muntu, naye ate naawe abaana jjuzi bakulumiriza mbu oyina gwe watta ow'ebisiyaga ng'akubanja ssente. Olunyiriri olwasatu mu ennya lugamba bwe luti. So temwonoonanga nsi gye ntuulamu gye mbeeramu wakati, kubanga nze Mukama mbeera wakati mu baana ba Isirayiri, mu baana ba Uganda. Ensi gye mulimu gye muyiwamu omusaayi gye mwonoona, Katonda yennyini agambye agituula wakati, abeera wakati. Wabula mmwe ne muyiwa omusaayi ne mumusamuliza omusaayi, naye abalaba Bayibuli egambye omusaayi tegutereeza nsi, naye omusaayi gwonoona ensi. Era agambye mutereeze bulungi. Kati essala yange egamba bweti, Mukama tuwe chance generation eno. Kituufu eddiiro balyonoonye lyonna liri upside down, baliyemu omusaayi. Uganda mu ddiiro ne mu bisenge yonna waliyo omusaayi. Sibo ne NRM eziika ne UPDF eziika ne poliisi eziika. Ekyo mwe kye mutamanyi. Museveni tayina UPDF ekaaba, poliisi ekaaba. Naye nkula kuba abanyigasayi. Bw'aba ayagala okutta bo ye yeetuukira, bw'aba ayagala bo batteffe baatuma. Naye bannayuganda bwe mulizuukuka ne mulaba Museveni oyo tayinza kusulawo olunaku senga mwenna muzuukuka nga Sky Soldier. Tayinza kutambula kuva Ntebe kuyingira Namasuba nga tannaba kuvaako. Museveni agwana kukwatira mu kkubo ng'avuga bw'ati ono omwana inciting violence. Mbabuulira Museveni agwana tumusaleko tukubagane, kubanga ayina tukubagane ni paka tumukwate. Edda twaberanga nebalirwana abazibu ng'embizi bwegeza n'etoloka n'ekutula omuguwa we mugirabira we mutandika mugigoba nga tennaba kulya ku mmere ya muntu, kubanga bwerya ku mmere y'omuntu muganda wange ebiseera ebyo Muzeeyi Katongole omutwala mwero saali we. Kati mugoba embizi neyingira ekibira neyingira ekisagazi ne mukiyingira mukomawo n'amajimbi ku mubiri, si kusasula mmere. Tuyingire ekisagazi naye ayingire ekitoogo tukiyingire, ayingire Victoria tugiyingire, oba ffenna tetudda tulekeyo. Naye nga ne Museveni avuddewo. Ekyo kyokka ly'eddagala lya Uganda. Kati tusooke tukwate ekisiimuula. Waliwo akamotoka akasiimuula ekikulu mu ab'e Uganda kakati mugamba mbuno mbalimba. Waliwo akamotoka akasiimuula akamu kayitamu simanyi ne kasikulabinga, akalala ne kakola biki ne kakola biki. Tukwate akamotoka tusiimuule omusaayi tutereeze tugambe Mukama komawo wakati mu Uganda. Omusaayi tugusiimudde, Uganda etereere. Ettaka lya Uganda libaze emmere. Ettaka lya Uganda libaze emmere. Uganda edda mabega abagezi bafa. Kankubuulire twafiirwa omusajja gwe bayita Kaliisa nga musajja w'NRM. Museveni yamusirisa omutima ne bagamba cardiac arrest. Bagiyita cardiac. Balina butaamu obwo. Aze nga avuga abadde avaamu ali ku buliri cardiac arrest.
naye nga yakuwaniranga Museveni nga yamutuuma n'erinnya Paul, President of the Republic of Uganda. Paul Paul yanyiga Kaliisa gwe nosaaga oyo musajja ne bw'omuwaana wananga wakukunyiga akunyiga. Twamugambanga Kaliisa olwaleero yogedde bubi nagamba mmwe abaana bavuma yali musajja mukaka mubaadi nga Kazibe Bashir amugamba ho ku eri program gye wayogedde ku Sanda abaana bakukalakase nabalabye banvumye naye munnange Museveni ye namba emu ye 2 ye 3 kati ayagala ajje mu 4. Oyo Paul bw'omulaba dduka mwagala nnyo Paul wano wonna region yonna ya Paul era njagala gundi olumu yagamba bwati njagala agende konga nzigireyo ekibira ekyo ekirimu emiti egy'ebbeeyi akikube akireete wano awo Paul nze neeyongera okumwagala. Paul yanyiga Kaliisa kati ogwo musango omulala omwana alebudde president gw'owulidde yeegaana kati Gashumba atonyeza wali omwana agambye Paul yatta omusajja oyo Museveni ne bw'omuwaana. Pastor Bweyinda edda alina oluyimba lwe yayimba edda omanyi namwegomba nnyo nga nkyali muto ye mwana omuto yasooka okufulumya teepu ngagamba mubiri n'omugolera engatte ez'ebbeeyi naye era tamatizibwa asigala yeetaaga tonimba mubiri tonimba kuba ng'olivunda nebwe nkugulira ebyebbeeyi. Museveni ne bw'omuwaana Kitata yawaana Museveni Kitata nze nali mu bodaboda 2010 sina muntu gwe nakuba mu nkwate bulungi mugenda gamba muno odduka ndi mukozi wa bikolobere e Uganda nedda bambonyabonya ne bankwatanga ne bandyako omwenda 5 ngamba ye bannange kiki nengenda nengula kadi yaabwe nentuulanga mu meeting byabwe bamanyize face era ne bamanyiza face ng'olunda bagamba yes mwana waffe nga mu meeting byabwe mbeeramu naye nga nange noonya kukola kasente mu Kampala. Abasajja baali bannemeseza bodaboda e Kampala era okufuna ku mirembe nzireyo wakanga maama Ebeni mutwaliddeyo ekifi ky'embuzi mu bikooti nayitirangako ku mucyomo gw'embuzi nendyoka nteekamu awo ebifi nembiteeka mu bikooti nange nenzirayo maama Ebeni naŋŋamba kulikayo ddadi mwenna omusaaga mundaba wano nze ndi wakusaaga naye namala kutereeza Kitata ye ne musootinga nendyoka nsootinga maama Ebeni bw'oba osaaga ne Kitata yatuyimbisa Museveni kodi Kampala wa tuyimba Museveni mu butuufu nga tomwagala naye nga toyinza kukyogerako Kitata ne bw'omugulira ebintu ebyebbeeyi Museveni tamatizibwa asigala yeetaaga tonimba Museveni tokyaddamu kunnimba musajja gwe. Kitata bamusiba Kayihura bamusiba Museveni bagenda kusiba weetereeze nawe bajja kusiba nze nkubuulidde Bayibuli egambye tutereeze eddiiro tutereeze eggwanga kuba Katonda atuula wakati mu ggwanga omwo omusaayi guyinza ddala gusobolera ddala okumugoba muyenyi ye n'abaviira mmwe ne mwetta. Museveni was a problem jjo twasomye nga eri yagamba Akabo gwe kizibu kati olwaleero Bayibuli etugamba omusaayi tegutereeza ggwanga tegutangirira bibi tegutangirira buyinza kyova olaba entebe ogiyimiriddemu ogikutte ogiyimiriddemu atagikutta agituddemu. Kyagulanyi ye pulezidenti waffe Kyagulanyi ye pulezidenti waffe gwe kwata entebe oyimirire tetufuddeyo gwe yimirira nayo owaffe atudde bw'ayogera tumuwulira tasaana kwe enkya agenda bbeerayo mukimanyi ali ku BBS enkya ssaawa 2 mwe generation tusabe Mukama atuwe chance atuwe eggwanga tusiimule mu kisenge mu ddiro ne mu kiyungu tutereeze eggwanga lyaffe tujjewo n'ebya constitution amateeka tugaze mu mutima naye ulira bagamba bwe bati sente za NSSF basooke bakyuse etteeka
babawe ssente kati etteeka ekkadde liganya okuta ssente naye bannange basajja mmwe Museveni bagenda kusiba weetereeze bannange omwana oyo mumundabire buli amulabako agamba ennabbi omuto oyo nti mutumidde omwana yamugamba weetereeze tokyalina kyotugamba bagenda kusiba buli kintu bagamba etteeka kkadde abantu tetubajjanjaba etteeka kkadde simanyi ebintu ku nsalo simanyi buno okuleeta ebikadde etteeka kkadde okuleeta feeke etteeka kkadde etteeka kkadde abantu batta bannaabwe etteeka kkadde naye pulezidenti omukadde ye tebamwogerako oba buli kikadde kibi lwaki ye ono mulungi lwaki mu bintu ebikadde byonna yeye mulungi etteeka bwe likadde wali kyusibwa lwaki pulezidenti omukadde ye ate NRM ebyogera ate ye takyusa mukadde ate yekyusa amateeka amakadde basajja mmwe bamuli emmere wabula mwenna babalongoosaamu obwongo era bannaye mukama yeebazibwe ku lwa NUP bokka be basigaza obwongo FDC netegeera eya FDC ery'omusajja bamuyita Ssemujunganda Ssemujunganda ali awo bamuwalula buwaluzi talina kyagaana teyeesalirawo bakuba ntoli najja naye era mazima naye oyo omusajja mugezi Ssemujunganda mugezi naye bawalula muwalule bambi ebimu abiraba n'agamba naye nedda Nandala Mafaabi bamuwako zikadenge n'abeera pulezidenti w'Embaale oyo awo yakoma okutegeera ddayo omunoonya olabe Nandala Mafaabi yali mugezi yali mulwanyi yali w'amaanyi hiro ne bamuwa uzikabangali ne bamuwa biki ne bamuweeza eza cooperative okimanyi yeka yalina cooperative Bugishu cooperative weeri n'abeera pulezidenti weeyo ne bamulongoosaamu obwongo mpola mpola yagenda okuddamu okukola bw'ati ng'omutwe gulimu byenda ng'obwongo temuli era nze mwefudisa omuntu aba ayogera n'ennyimirirawo Ssemujunganda abala temulina kye muŋŋamba Kayija tolina ky'oŋŋamba era gwe Kayija bwe wanaabulwa akwesimbako mu Kampala Central nze nnondera mu Kivulu anti oli awo simanyi mbuno Nsereko ajja ku bwa road mayor Kayija bwe wabulawo omuntu akwesimbako omwaka 2026 nzija Kayija tosobola kulya bwa MP bwa Kampala Central I can bet wakinange nja kujja mutugamba ki ng'omusajja balemedde Kongo nga ffe waffe ife generation endalu ensiru etaasoma abatalina magezi owaffe twamujja ettake ate tumwongerayo mulowooza tumwagalaawo maama tajja kufuuka kagoma ka lubendera lwe mwagala ne musiba nedda kati tumutwala Isirayiri mu musaadi wakati abeere mu bamusaadi tulabe we munaamujja mu musaadi mweno musaaga yakuba Isirayiri yakubako Abayisirayiri abo abaleeta drone e Uganda nedda tetumutwala Isirayiri tumugjeeyo temujja mulabako temujja mukwatako wamma Mukama abawa omukisa katusabe Ayi Mukama Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo tukwebaziza olunaku lw'olwaleero Mukama tukwebaziza Mukama kubanga oli mwesigwa watuwa ekigambo kyo Mukama watuwa ekigambo kyo kitugayidinge mu buli bye tukola mazima Mukama omusaayi senga omusaayi gwali gutaasa ensi senga Uganda esinga America senga Uganda temanyi Bungereza Mukama tuyiyo omusaayi ensi ezisinze Uganda ne Rwanda tuyiyo omusaayi naye boda nzigale Omunayuganda tayingira Rwanda Omunyarwanda ayingira Rwanda sasi Omunayuganda ayingira Rwanda sasi ffe tusinze oyiwa omusaayi tegutereeza ggwanga omusaayi tegutereeza ggwanga wabula ye Museveni amanyi empagi kwazimbye obufuzi bwe musaayi bagenda musiba yeetereeze Nabbi omuto yayogera Bayibuli egamba mu kitabo ky'ebyomu mirembe ssuula 2 ekigambo kya Mukama ekigambo kya Mukama ne kigwa ku Nabbi omuto n'agamba Yekosafaati bw'ati bw'ayogera Mukama weetereeze simba ennyiriri abatendereza n'abasinza bakulembere tugende tunyaga omunyago eri mu balabe baffe Katonda byonna bimaze kyawandiikibwa
ebyo mu Mirembe ssuula 2 genda y'okisome genda osome ssuula yonna ogirabe bw'ati bw'ayogera omwana yagamba Museveni weetereze bagenda kusiba Mukama Museveni ayiyo omusaayi n'ayonoona eggwanga ly'otuula wakati Bibuli egambye nti gwe mu ggwanga totuula mabbali eggwanga olituula wakati wagamba ntuula wakati mu ggwanga eryo mu Isirayiri mu Uganda otuula wakati ate ogambye omusaayi tegusobola kutereeza ggwanga Mukama Museveni ayiyo omusaayi ffe Mukama tetulwanira kirala twagala tukwate ekisiimuula tusiimule omusaayi oguyise Uganda Mukama tukwenenyeza otusonyiwe Uganda etereere n'ettaka lya Uganda lidde mulibaze emmwanyi lidde mulibaze amatooke tulekerawo okufuuyira ettaka nalyo lyekyanga likooyo okunywa omusaayi lirisiivinze omusaayi mungi okusinga amazzi ku mulembe gwa Museveni naye Mukama abantu bonna Museveni basse njagala bamuyingire mu bwongo buli mwayogere kye yayogera ng'afa akyogere mu bwongo bwa Museveni abyogere ng'ayogera ebitakwatagana tambule ku street ng'ayogera ebitakwatagana buli gwasse buli gwattidde omuntu buli akaabye emiranga gyonna egikaabiddwa kimuyingire mu mutwe agyogere agikaabe atambule boda tu boda Mukama njagala obonereze Museveni ate Mukama toyinza butabonereza Museveni Mukama oli bwenkanya ate gwe bwenkanya oyinza obutatuwa bwenkanya justice Mukama gwe Chief Justice va kuwinyiddo gwe Chief Justice Mukama toyinza butatuwa bwenkanya ku nkaaba gye tukaabye never nga wabuwa Egypt Mukama nga wakwata Babyloni n'ogiwa obwenkanya ife Mukama olemetuwa bwenkanya ayaya Mukama ogenda tuwa obwenkanya buli muntu ajja kutegeera nti mu ggulu waliyo Katonda Mukama tujja kulako ku Museveni ng'asudde engoye ate olaba tumukyaye kati nga yambala ebigoyegoye ebitalina makulu waliwo lwajja okusuula engoye ku mukolo wakati ku independence bagambe mugjeeko kamera naye nga zaalabye dda wateeka okubaawo aba live tumulabe okuva lwava paka bwakoma Mukama Museveni olina otuwa obwenkanya Museveni atujooze Museveni alidde enguzi n'atukutayira n'agamba mbu n'atambuzizza enguzi n'agitambula n'agisaasaanya okuva ku State Square paka kati enguzi yasaasaana awo wonna mu Kampala buli akwata ku kintu kya munne takizza buli akwata ku 10 tayagala kuta omusajja yatambula mu Kampala awo wonna n'asimba enguzi ne Nankabirwa ne Kayanja naye Mukama byonna babikoze naye gwe olaba eggwanga terina bwenkanya bannayuganda basula njala bannayuganda tebalina kyakulya sente zaabwe ziri Rwanda bwe boogerako ne babatta omusaayi tegutereeza ggwanga bw'ayogera Mukama naye mugjeewo omusaayi kuba Katonda mu ggwanga atuula wakati mu ddyo weebale Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo ekitiibwa n'ekitendo tubikuwadde nsabidde abalwadde bonna Mukama tukwebaza ku lwa Tekyalumbuye Mukama watusanyusizza Mukama abantu basanyuse Mukama abantu basanyuse wabula wakitukoledde Mukama awo nga tulinga aba weekeninze nnaku 3 tulinga abavunze awo nga tuvunze bagamba bambi omufu avunze ennaku nnya nnyingi Yesu n'ojja no Lazaro n'azuukira awo nga tulinga abanafu twayabizza ettaka kati onoonya za National Unity Platform ffe tuliko onoonya za National NRM whatever tebalabikako wabula Mukama weebale olumu tuleeteramu ku bizibu tukaaba ekibadde ekizibu ate ne kifuuka ekirala weebale Mukama tukwebaza ku lwa Tekyalumbuye era tusaba omukuume kubanga omubi tatudde akyateesa bingi naye gwe atta enkwe z'abagerengetanya zitte Mukama balase nga tebannamutuukako mwetoloozeeko olugo olwo Mukama mu linnya lya Yesu oyo political activist waliwo yagamba ekigambo activist mukyonoonye taki arrestinze omutujju nga mugamba mbuno activist sebo taki yatadde omutujju weebale nnyo Mukama za National Unity Platform Mukama weebale we are the national wide yes Mukama weebale kubanga otufudde ensonga abaali banyoomebwa ab'amaanyi balemereddwa omusibe waabwe ali wali ne bwe bakasuka ejjinja ligwe Congo owaffe tumujje mitala bayitayo mitala w'amayanja Pacific Indian Ocean zonna Victoria awo togibala wali Congo abalemeddeyo owaffe twamugjeeyo
ate Mukama yakitulaga nga bamukwata midiya emulwanira midiya n'emugjayo. Mukijjukidde weebale Katonda waggulu. Nze kasita oyogera oliemu ne bwajja n'ayogera ebyenkana bitya nga Katonda yayogera, nze siddamu kirala. Waliwo omwana wa TikTok yayambadde ebikooti mbu oliemu wuuyo. Katonda bw'ayogera oliemu tulina kyotugamba, Museveni tulina kyotugamba, MP tulina kyotugamba. Nga Katonda ayogedde nti Lumbuye bamukutta Ddusi, namulikodingira mumubuuze. Akomyewo mumubuuze bwe mbanga kimugamba ne mubuulira byonna mumubuuze. Wamma Mukama weebale. Mukama tusabidde kanso wa Mary. Mukama tusabidde kanso wa Mary mu linnya lya Yesu. Kanso wa Mary Mukama muddize obulamu. Kanso wa Mary muddize obulamu. Kanso wa Mary muddize obulamu. Kanso wa Mary muddize obulamu. Tusimba obulamu awatabadde bulamu. Tusimba obulamu awabadde obulwadde. Tusimba essanyu awabadde amaziga. Tusimba emirimba awabadde ennaku. Tusimba okuwonyezebwa awabadde obulwadde mu linnya lya Yesu. Mukama wonya kanso wa Mary. Ensi etegeere nti Mukama olina National Unity Platform ffe tetusibwa. Bwe tulwala kansa ffe tuwona kansa. Mukama wonya kanso wa Mary mu linnya lya Yesu. Ekitiibwa n'ettendo tugenda kikuwa Mukama. Ekyo yongera balaga nti olina ffe, olina abanyigirizibwa, kubanga ne Uganda tebasobola mujjanjabira kubanga bo bennyini be bamuwa obutwa. Ate agende mu malwaliro gaabwe. Wamma Mukama muwonye. Wonya kanso wa Mary Mukama. Mukama wonya kanso wa Mary mu linnya lya Yesu. N'abalwadde bonna Mukama mbasabidde. Waliwo ababanjibwa, waliwo abalina bizinesi ezikkirira zigenda kubafaako, kapita asaanawo. Mukama mbasabidde bonna mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda Ayinza Byonna. Mukama bayambe basisinkane. Mukama nunula abaana b'abantu. Mukama basasulira amabanja. Mukama Bayibuli tugamba osomesa n'abaana baffe. Mukama somesa abaana baffe. Yesu teyasoma naye yatabula omwenge ogusinga okuwooma tebaddangamu gunywa ku nsi. Chemistry teyasoma. Gwe njagala mbikuli ekyawandiikibwa ekigamba nti awo n'akeera ku makya n'agenda ku ssomero. Naye bwe yagenda okutabula omwenge bagamba ne mutuleetera jiini Uganda walagiwa n'atawooma nga waliwo omwenge ogutabuddwa. Eyagutabula teyasoma. Mukama somesa abaana baffe. Yesu bajja ne bamugamba abantu bangi nnyo nnyo bali wano bayitirivu nti bali bameka. Balinga 5000 nga tobaze bakazi ne baana. Abo balinga mugumu 2. Yesu ye yakimanyirawo nti abo bali mugumu 2 kubanga babedda babalanga basajja. Ne bamugamba oyogedde nnyo obuulidde ndira abantu enjala ebaluma. N'ababuuza balinga bameka nti balinga 5000. Yesu n'amanya ogwo guli gumu 2 kubanga abakazi baba bangi. Awabeera abasajja 5 wabaawo abakazi 12, awo wabaawo abaana 17. Yesu n'awakubisaamu n'ababuuza muyinawo ki nti ate va ku bino ebyaffe bye twereeteddeyo otwennyanja gundi n'otugaati 3 twaffe. N'abagamba nedda. Yesu n'akubisaamu awo n'agamba mubagabule. Ku kyalo kubaako n'abakyala abasiba emmere abatwalira abaana baabwe mu bikondoolo muki. Bonna baasiba abo ne batwalira n'abaana baabwe nga wano balidde ne bamala. Yesu yasoma mathematics, Yesu yasoma chemistry, Yesu yasoma physics, Yesu yasoma biology. Mukama somesa abaana baffe bayite. Somesa abaana baffe. Bagambye bwe bati aba secondary batandise basonsula ova yagala okuyingira secondary ne bwoba mu bupifo jangu weewandiise. Wamma mugende mwewandiise mugende mu secondary. Gwe bwoba manyi guno mwaka badde ina kubeera mu secondary genda weewandiise. Uganda yagwe eddalo. Mugende musome mu linnya lya Yesu ate muyite. Yesu yayita. Mu chemistry bagamba bwe bati the law of the gravitational force bw'okasuka bw'oti ekintu kikomawo. Yesu yasimbula bw'ati ku ttaka n'alinnya n'agenda. Gravitational force teyamukwata nakati taddanga. Ali mu biseera bye eby'eddembe ajja kudda ye wayagalidde. Gravitational force egamba bw'ositula bw'oti gravity egikomyawo. Yesu yakiwakanya. Baana mmwe bw'oba oli mu pifu genda osome secondary oyite gravitational force. Bayibuli egamba nti Yesu Katonda asomesa abaana baffe. Mmwe nno muddaawo tebaggulawo masomero. Yesu yatabula omwenge nga tasomye chemistry. Biology atugamba omuntu bw'afa ennaku 3 tobikula ntaana aba avunze. Yavaayo atambula.
biology D1 mmwe bwe mutategeera Katonda nti byonna abisobola mwe mumanyi bama Mukama tukuddiza ekitiibwa n'ettendo byonna bibyo mu linnya lya Yesu amiina. Mbagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu tusisinkane n'enkya nate Katonda abanjagalire tikyalumbuye simanyi oba ondaba naye ngenda kujja essimu yo ngiina nkyakulinza ose tolinge wootobadde taata gwaleyo gamba nti ayi Mukama olunaku lwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose Mukama ndokose mpa omwoyo omutukuvu annuŋŋamye ntambulire mu butukuvu n'obutuukirivu mu linnya lya Yesu sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa oliwandiike mu kitabo ky'obulamu in Jesus' name amen. Olokose kati oli mwana wa Katonda tukyali muntu wa Katonda kati oli mwana wa Katonda weetuukire buli kyoyagala kimwegambire oli mwana osobola n'okutibula mugambe dadi omugaati ajja gukuwa yagamba toyinza musaba mugaati n'akuwa ejjinja mugambe fiishi ajja gikuwa ate omwana bw'atibula bagira ye ate tukisussa tukisussa ate kulinnya mu sowaani bajja kukuba ne Katonda waffe bw'atyo bw'ali wamma. Mukama abampeera omukisa naye Museveni geza okubeyo bbaasi emu weetenda obutujju Museveni weetonda obutujju naye wabukola kuba kitaffe Museveni wageza n'okubayo bbaasi emu bweti nefiiramu omuntu ojja tulaba ebyo wabikola kuba jjajjaffe ne bakitaffe Museveni togenda tukolako fujjo kumya toyinza kukola fujjo ng'oli muvubuka olikole ng'oli musajja olikole ne kuffe never geza okubeyo bbaasi emu Museveni gw'osaaga kati buli kyokola tukiraba gwe Gasumba geza oteere essimu yange wamma Mukama abawe omukisa mweraba tusinkane enkya mbaagala nnyo Mukama waffe Yesu sibawadde gundi yammwe.